Kakati nga ngenda ku nsonga ya Rwanda, Congo, Uganda ndoza ne sadako kutwaliza awamu. Ensonga ntujogeddeko nyere kyakutta kati. Naye nze njagala kuwa submission yange ku nsonga eno. Njagala kukikatiriza ne bannayuganda bakitegeere nti gavumenti z'omu Afrika zonna zifugibwa bazungu. Kyoyinza okugamba nti abakulembeze be tulabanga ba president eri ku mmeeza z'ebisenge by'amakolero mu nsi z'abazungu babalabanga ba agent. Era okuva abazungu bwe bakutula kutula ensi eno ne bagituuma n'amannya ne batuwa ne system oba administration mwe tutambulizamo ebyobufuzi byaffe, tewali ddiro tugenda kubasinga maanyi nga nekisingira ddala bwe kitukola tumala genda waabwe betulina okumala okutegeeza era mu nnimi zaabwe nti ekizibu kibeera e Uganda. Bannayuganda ne balemu okukitegeera nga bakinoonyerezaako okukitegeera be baasoma ate nga be batono ne bakitaputa mu lulimi olutali lunnansi, naye ne bakitwala mu nsi z'abazungu ne bakinyonyola. Abazungu ne bategeera ebifa mu Uganda okusinga abantu ba Uganda olw'ensonga ki emu ey'olulimi. Era ky'obola Parliament ya Uganda bazo mu Afrika zikoze nnyo ensobi nnyingi olw'ensonga nti bye bateesa bannansi tebabitegeera. Era kino kiwa abantu bangi abalowooza nti basoma amateeka bankizo ne bakajjala ne batambuza ensi ne bagiwabya kuba bakitegedde nti abantu be bakulembera tebategeera administration ekola etya. Kati ekyo kimu ku bunafu. Kati nganzira ku point yange okujijjuza obulungi. Kagame yatudde dda mu trap era tagenda kugivaamu. Wabula kana akalembereza kati akalabwako ku ssaawa zino. Abazungu bano baba bagenda okujjako obukulembeze. Tebajja obukulembeze nga tebalina muntu bagenda kuteeka mu ntebe. Era tebajja kulaga nti be bamuleese. Mutunulire ebintu ebibadde mu nsi z'Abawarabu. Buli ewabadde olutalo lwonna ze baateekayo bagenze okumaliriza nga waliwo omukulembeze era nga bakkaanya naye. Naye nga tebakulaga nti olutalo tebalubaddeemu, naye nga balwogererako eno ku mawulire. Okunenya gavumenti essa abantu ekoze bweti kino kikoze bubinyo nga baleta point ezinafu ya gavumenti, naye nga ato alwanyisa gavumenti be bamupushinga. Era olumala bwati nakwata entebe nga bamuvugirira nti bali setting amawanga ne bagateekamu obukulembeze obupya. Nuza point bali setting amawanga agakuze agasajja kudde mu nsimbi agatuuse okutula ku mmeezi okuteeseganya. Kati naffe tusajja kudde tufunye sente zimala twezimbye, kati tusobola okuwulako n'abantu abalala ne bamanya nti Katonda watuuse akuze tumugyewo tumulisetinge tuteekewo omuntu omulala agenda otukiririzaamu. Eyo ye policy y'abafuzi b'amatwale. Kakati ekiri ku Uganda ne Rwanda, obukulembeze bwabwe bw'abakulembeze bana babiri Kagame ne Museveni bubadde nnyo era busapootingiddwa ebbanga lyonna Abangereza n'Abamerika. Ekyo teri asobola kibuusabuusa. Kano gonna amawanga agajja ne geegattako gagajja by the way kunoonya nkolagana na kuyisaako byako nabo banti balina kye basobola okufuna ekitonotono, naye nga gali amawanga amakulu ge gannannyini ensi ya Uganda ne Rwanda. Rwanda yali ya Bufalansa naye era mu 94 bagigijjako oluvannyuma lw'ekita abantu ekyaliyo. Era otwogerera kati ndoza Abanyarwanda basoma na Luzungu. Ekitegeeza nti twali liba ligenze kati kiza nti abadde bamulabirira be bano, wabula batuuse ku ddaala erisajja kula olw'okuba balina ebigendererwa byabwe ebikusike. Kakati ne baagala ogazi y'amawanga gabanyigiriza abantu amawanga amalala nga kizibu nnyo. Bano abatufuga amatwale okukitunulira mu ngeri ya kusaagirira olw'ensonga bakimanyi nti ate bo bakugamba nti be balira demokrasi mawanga ga Afrika kuba be basimbulyako demokrasi. Kati demokrasi buli womulinyirira n'otuuka kuba nti omulinyirira mu musana ng'ensi eraba balina okugambako. Kati bakugambako n'obajembera n'ogamba kati nze nange mbavuddeko kangende awalala gye batangambako. Oluvannyuma lw'okusajja kula ku bo baba balina okusalira amagezi. Nkiddamu nti ekyo akasirikiro kati akaliwo ku ssaawa zino kaliwo lwakuba nti bateekateeka mukulembeze agenda kuddira Kagame mu bigere. Ekyokubiri owa Uganda ye waali omukulembeze oyeredde waali. Kati ekizibu ye Rwanda abakulembeze bagenda kuba omulundi gumu. Ngenda kuwa ensonga ziringa bbiri. Ensonga esooka, Kagame abadde ajja ebbanga lyonna nga yeewakana nti abayeekera si babe. Era talina abayeekera mutata supporting abayeekera mu Congo. Kakati ne bajja bamusindiikiriza najja amagye mu kibira gagamba abayeekera ne bava mu kibira ate ne bajja ne bagamba nti bawamba ekibuga Goma. Ekyo mu byolutalo bakiyita kuba kumakuma baba 10 ne babatuusa mu kibuga ekyo. Si lwakuba nti abadde balina kiwamba, naye ababasindiikiriza bakikoze embugenderevu nabano ne bakigwamu nga batadde kamera y'ensi yonna egenda okutunulira Kagame ne Rwanda ye nti bwe babeera bamukuba buli muntu akkirize nti bamukubira kituufu. Bino byabadde yeegaana abata kyasobola kubyegaana kubanga kikoze eki kati kimutuddemu era ye teyakitegeereddewo. Kati akabonero akaasoosa ak'omutawaana be bano abagenda nga bamashinale abazungu okwewaayo mu mikono gy'abayeekera. Waliwo n'abalala ndoozi ababadde bakongo nabo beewaddeyo ne katunulira bano abazungu. Kati abantu abagenda nga bamashinale ne batuuka okusala endinga mu ngeri efaanana bwetyo, naye ne bakugamba nti ate abayeekera si be babalina, wabula ate abayeekera bwe batutte ne babakwasa gavumenti ya Rwanda kijja kitya. Awo Kagame wataategeredde muzannyo nti abantu bano babasinga babadde bawambiddwa zandibadde n'antaaseganya z'abayeekera, era abayeekera bandibadde basinziira ku bantu bano be bakutte ne badimandinga bye baagala nti okuyimbula abantu bano tulina okuteesa kino na kino oba mutuleke tubeere wano.
awandi badde okutesaganya okw'amaanyi naye ekinnaku kye baakoze kwe kwata abakyerupaavo bamakinale ne bateeka mu gavumenti ya Rwanda. Gavumenti ya Rwanda ne barisiivinga ne bawa ekkubo ne bayingira ne babaaza kati ng'ebateekateeka na kubazza waabwe. Kati bakubuuza Rwanda atuuka atya kubanga alina enkolagana ey'okuwanyisiganya ba prisoner war nga bava mikono gy'abayekera ate bagende mu gya Rwanda. Takyasobola oseetuka kuvaawo. Kati ensonga ey'okubiri, South Africa ebadde mu lutalo, ebadde ye Congo. Basa abantu baayo. Kagame mu kifo ky'okukakkana yasigadde yasigadde anyomerera okugiregerera kubanga kyebugame tebalina kati amaanyi g'ebyobufuzi era bo balaba nti bamaanyi nnyo. Naye bwe tutunulira abasajja nga Saddam Hussein, ba Assad, ba Bashir, agamanyi bagayinira nga bagayolesa nga Bashir yajanga mu Uganda ng'ennyonyi zibukira mu bbanga zitembeeta bwe ziti mu bwengula bwa Kampala buwamba. Gaddafi yajanga mu Uganda najja ko security yonna nga security bera yiye mu Kampala yonna bayiye ebbanga nali kwali sabe nakiwamba mpaka lwava mu gwanga. Naye bamukubisa foreign policy empola naye nga bamukuba ate bamukubira mu nju mwennyini mu nju mu nsi ye mwe bakusetinga ne bakukuba. Kakati abantu bano baba wa amaanyi naye baatuuka okubaliga kugenda ku Russia ne China emberebezi bweva ate batuuse okubagambako ne beewalanya ne bagala okulaga essajja kati bamukuŋŋaanyiza amajeege gali Goma. Kati gagenda kuva Goma gagenda kulaga wa okakasa gasobola okusigala waawo nedda galiwo lwaki. Ensonga lwaki weegali nti bakyateekateeka butya bwe bagenda okukwata obukulembeze okukakkanya kukata bangu okubaako amaanyi batusobola kujja omukulembeze atolina mukulembeze mu bintu by'okulwanagana abantu bayinza okufa ne baggwawo oteeka okuba nga oteeseteese omukulembeze ako kakatekedderenga akakoze eki akaliwo. Kakati ettooki bagimukubyemu nakakasibwa ddala kituufu yoye yennyini avunaanyizibwa ku kabinja ako aka M23 oba Maachi 23 takyasobola kukyewala. Ekyokubiri baatugambye nti Tshisekedi yabaddeko mu America oba yavuddeyo naye era yavudde kubanga abadde mu Sadaka mu lukiiko lwa Sadaka one Zimbabwe naye yabadde agenda kola ndagaano kunoonya Abamerika n'Abangereza agenda kuuma bibira biri. Amakulu gaakyo mu kyo nti oluusi etwala erino kati gye bigenda okugwera nga America erituta officially kubanga ba agenti baayo babadde bagikoleramu ebyambyone kati ate nga mukubbayo ate bawaako n'awalala kati basalawo balitwale officially kati endagaano bayawedde tewali muyekera agenda kudda mu bibira. Naye twebuuza bwe bava e Goma bagenda kulagawa bagenda kuddukira Uganda bagenda kuddukira Burundi oba Angola kuba Angola nayo kati wetwogerera yerimu ku mawanga ga Sadaka abeetamiddwa Omunyarwanda. Kati Sadaka yonna yeetamiddwa Omunyarwanda kati bayizawe kati likodi y'Omunyarwanda kati efuuse embi wonna buli wogenda kubanga ebintu byonna bye babadde bakukulira byonna bivudde ebiri kungulu ate ekyennaku bakyabidifendinga okuba nti be batuufu naye nga obutuufu bwabo bavuddeko okutulugunya ensi abantu babonabona okukamala. So mu nsonga efaanana bwetyo Kagame yaluguddemu Muhoozi yabadde akyogera lunye yalayira okujja okulumba abazungu abali Congo yakyogera era n'agamba nti yawagira ba M23 kubanga baganda baabwe. Ekyokubiri tulabyeko abantu banna Uganda ba Bujingo Bagashumba ba Andrew Mwenda waliwo n'omusajja oyo akola emmenge wa Kabaka nga bajuliza M23 eyo okulaba bagina kakakwate era nga batisatisa banna Uganda nti tujja kubafuukira M23 bambidde. Kakati ekyo nakyo kiri obvious nti ne Uganda nayo tekyasobola kukyewala kukivaamu. Ate batutunulira ebigendererwa tulaba support bazifuna kati bagamba nti bafunye ebyokulwanyisa ebipya drones abayekera tezigenda kubayamba naye zirabika nti zivudde Uganda ne ziyitira Rwanda ne ziyingira wali. Kakati n'olw'ensonga eyo tewakyali mukisa gwonna gwakubalokola wabula waliyo kaseera katono okuba nti tubajjawo tuseetolinga tutya gavumenti eya Rwanda era tujja kulabaawo nga ba peacekeeper bazibaze bajja kulwawo nye ebbanga ddene nnyo kubanga tebagenda babeekolera emirimu gyabwe ng'ebyobugagga kati bitambula butambuzi butereevu nga bive Congo ne bigenda butereevu mu America oba mu Bwongereza. Kati embeera gye tulimu awo mu kaseera ako. So Rwanda Kagame survive yenze ng'omuntu sigiraba Museveni survive yenze sigiraba okujjako okugamba nti kaseera ke kasigaddeyo kaseera nga bagamba nti omuntu asigaddeko kikuba mukono tekuba temusobola muziikanga oba temusobola kumubikanga tannaba kusagwa nkomerera era musigalamu kyamubikirira. So embeera eriwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.